Yesiimye okufuna omukisa guno era amaanyi agange nze Lagabeni Soja eyayimba liita ng'olabika bulungi ye. Nfunye omukisa okusobola okuwukyazaako wano ku Spark TV era nesobola okujja kubanga mbadde nkuja okubaako ku TV yonna ebbanga lyembadde mmaze nga mbuzeemuko nesobodde okuba nti nkomawo nga tusobole okuba nga tuddamu okuperforminga stage n'abantu okuwulira ku music waffe, music omupya ate era n'omukadde. Abantu bawulira Rita tebategeera Rita kisooka basampulingemu kayimba bakadduku. Akayimba ako tubakoonемukko kulaga wano mpolampola tusobole okugenda maaso. Know each other you never need to do. Rita my baby girl, I love you and name down. Rita ngolabika bulungi ye buli akulabaka kwegomba. Rita nze njagala nkutwaleka ewaffe olabeyo. Rita ngolabika bulungi ye buli akulabaka kwegomba. Akayimba nga kadda yegwe yakayimba. Yenze mwennyini. Yenze mwennyini. Akayimba ako kamazeewo bbanga ki kati? Akayimba ako kali myaka 19 kuva kati. Mabega. Ono otandika otya okuyingira endongo n'okuba akayimba kuba ffe tumanyi akayimba kano? Akayimba ako natandika endongo nje nali nsomera nasoma nga njagala nnyo okuyimba era bwe nva mu ssomero lye navaamu ne njija nkwataganako n'abaami abamu endateete abaali bategeera ku music nga Madi Tiger, waliwo Junior Prayers, waliwo omuvubuka gwe twayimba naye oluyimba olwo era twaliko naye bamwita Dani Bujudi era ffena twali bamunnateete era twalina disco gye twakolangako bagiyitanga Vanado Sound. Tuvaawo awo tulina disco nyingi ze tusobodde okubeerako. Waliwo n'omuvubuka omulala gwe bayitanga Junior Sama, waliwo Junior Sama, tali Junior Sama oli yayimba Sirika Baby, ne waliwo awo rigimu eyo eyasula nga waliwo rigimu eya Dani Bujudi gwe nayimba naye na olwedde ennaku zino sikyamuwuliza namuwuliza simanyi oba muganda wange oyo aliwa nendowooza wanaaba tujja kusobola okukwatagana gye tujja mu maaso eyo. Rigimu eyo gye wayimbiramu banno okyabawulizaako? Abamu mbiridde ddala okujjako Jordani. Jordan yayimba ndayirabirabwa n'oyo gyali era tulina show gye tugenda okubaako eya muganda waffe olunaku olwokutaano Dabani Woods. Okyayimba? Nkyayimba. Era tumanyi wabivaamu. Talenti tekaddiwa ate talenti tefa okujjako ng'omaze okuva mu bulamu bw'ensi. Ebbanga lino lyonna twakoma okuwulira oba mulembe gwadde oba Museveni nga yakatandika kabadde olirirawo? Mbadde ntambulamu nga ngenda wenzira naye nga mbadde ntera okugendako olusejuba alinawo bubizinesi bwe mbadde ntera okuddukanya naye nga ngenda wenzira olw'okuba nti mbadde oluusi ntawuka nga music nali nsazeewo nti ngire nga nniiza okufulumya naye nga training mbadde nkola. Kati ogamba ozze ku show ya Biba eddoboozi okyalirina omulembe tegwakuleka dda? Mulembe tegundekanga era newaaka empya weziri ez'ennaku zino zenkoze weziri zenkoze nsobola n'okubamu kabeera ku nnyimba empya zenkoze. Wazze ekitegeeza ya Biba egenda okukomyawo? Nazze wendi n'ennyimba era empya nina ze natadde ne ku YouTube osobola okuwandika Lagabeni Soja n'ogendako n'owandika Ketukole oluyimba olwo nalutadde lupya. Ninayo oluyimba kambeere noono oluyimba lwa laavu kuba laavu yeyandeeta mu bantu saawa yonna era musobola okulusaakinga nalo. Kati ye Sudaani gy'ogira n'obeera okolayo mirimu ki? Nze mu Sudaani mbadde mu mbeera ey'okuba nti nsobola okuba nga ntetenkanya embeera nga nkwata obusente bwe nsobodde okukwata nsobola okussa mu bantu abamu bateekamu ku magoba kituyita okuwola. Era na wano nina branch gye nakoze bayita ku Ntebe Road ku Bata njagala ground ziteekera ddala wano. Ezo bizinesi ez'okola ssente ogera n'owoleyo ku Basudaani? Waliyo bannayuganda bangi abaliwo ate nga bingi be beetaaga okukola. Osobola okujja n'asaba ssente z'asobodde okusaba
azikozesa mu mbeera yonna gyasobola ozikozesa n'abamalipootinga buli bali tubayimba omuziki waguvaamu kati engeri gyogayimba okyabuli mu kati ye Sudan byoyimba babitegeera. Sudan obadde otera okgendako mu kiraabu osobola okubaako mu kiraabu osobola okugenda dijja oba oyogedde naye osobola okuba nga n'ogenda mu maaso. Music etaliiko kumanya muntu kyayimba ne music ndowooza atuba mibiri. Kati abayimbi batwala ye Sudan nga babategese naye gwe tetukulabako ku posita nti no tibakutadde wano nti ogenze kuyimba Sudan. Ebiseera ebisinga nti bwe mbadde eri ng'abantu b'osanze okugwako bagwe tebasobodde balaba nga bateekateeka so osaba busabi kubamu oluusi tobadde ku pulogulaamu naye noyagala okuba olabe wootuuse. Kati abantu baagala kumanya wayingidde ddi eggwanga. Mazeewo kati wano omwezi abaana abannayuganda baleeteddeyo kinga gwe leegi abaana bano babukamidde abakatandika. Kyenyiza okugamba abaana bayingira music yeetaaga empisa, yeetaaga obugumiikiriza, yeetaaga buli lunaku okubanga olaba ekiriwo oba okuwuliriza music kyaliwo kyosobola okuyimba mu generation eyo ebaawo saawe. Abantu sooka obajjukizemu ebiseera by'akakayimba ka Rita waliwo bayimbi kinakiro ng'akompitinga nabo era nga bw'oli mu nnamba mmeka. Omutisoni awo obudde obwe yaliwo, waliwo Master Parrot, waliwo Bobi Wine ng'alina oluyimba lwani lwa Kalo nayina lwe luyimba olwaliwo. Twalinawo awo Madi Tiger abadde yakikubaddanga wamaanyi nnyo. Twalinawo awo abayimbi, twalinawo Loni Banton, waliwo Loni Banton Kawuna. Twalinawo awo Rolando twabasangawo nga nabo bakikubira ddala ng'akuba n'okonkona oluyimba lwawo Rolando n'okonkona. Twalinawo awo abayimbi, waliwo Bigos, waliwo Dr. Ildaman, waliwo Tolumani Kisumuluzo, waliwo Black Boy, waliwo Buchaman, waliwo ni Fabesi, Chameleon, Jeno, Saka abaddewo naye ng'obudde obwo talina it. Kabaka abaddewo naye nga talina it. Waliwo Good Life. Abayimbi babaddewo nga bangi. Tekibuya mmogo gitunuulire ye yayimbawo abayimbi abasinga bagenze nsonga gy'omuziki guba gugaanye embeera ebeera etabuse nga temukyasobola wano Uganda. Omuziki guba tegugaanye n'olwaleero ebiseera ebisinga nti Uganda oba tonnaba kuweza iti ziwere ezo oba ziwera nnya nga zonna zito abapromota abasinga buli wakulaba abakulisaamu amaaso ate buli wakuwa omulimu abatasobola kubalansinga omulimu gw'ogenda kukola oba wakuyita ku show amanye ogenda kuyimba akayimba kamooga bubiri aba anoonya omuntu agenda okuyimba ennyimba ezikola ziwera. Kitegeeza Uganda oba olina okuyimba ennyo n'oba ne albamu ziwera osobola okugenda mu maaso. Ennaku zino abayimbi bayimba ayimba akayimba kamu nekatambula n'afunamu ssente. Kakati omulembe gwammwe mwayimbanga alubamu ne muzitunda. Kati omulembe guli ogwammwe ogw'okutunda alubamu nakano okuyimba akayimba kamu kuliwo okusinga. Nze omulembe wembeereddewo nsasobola kufuna okuza gwatunda alubamu naye nga enyimba wenakubira oluyimba olwo waliwo abalina obukisa basobolanga okutunda alubamu naye wefulumidde nga akatale k'okutunda alubamu katandise okugwa kubanga HK babadde batandise okussa ennyimba ku buteefu nga bagata limits. Tujjako limikisi yaffe baagigattako ennyimba eza Chameleon, eza Wizo, oluyimba olwo olowooza kwe kulinga we lwafulumira naye oluvannyuma lwafunirwa kateeko awo enyimayimba endala ezagattibwa. Bwetwaba mu vidiyo zo tulabanga wasibye ki ekyakuwaliriza zisalako ate kati ogamba ozzeemu tebakulabe nga agenda okwesimbawo. Bajja kusobola okumanya embeera kuba olwayo wetukula oba n'abaana
n'ogamba nti kati emyaka gyentuusemu oli mbadde nsiba dread kati mutabani wange kamuwe chance eyo oba muwala wange asobole okuba nga ayingira ekiteegi nange nsigadde mu music naye nsobole okuba nga taata. message kijowa abantu abalima kati nga mwe babeera balaba ng'ababivaako abaggwaako kati ensonga eyo obadde ogyogerako. Ensonga eriwo nti music talent tekaddiwa noba myaka nkaaga noba myaka 5 noba myaka 45 osobola okuleeta abantu message osobola okugisa mali gaabwe ate ne bagyagala. Mbakubiriza nti baganda bange bonna abalabika nti babadde n'emitima egiva ku music ate balina talent kuba booli eddoboozi omutonzi yabawa eddoboozi abantu erisobola okutuuka mu bantu message nezituuka mu bantu ez'enjawulo. Baveeyo bonna tudde mu kintu tusobole okutambuza ekintu kuba ffe twawanirira ekintu mu bbanga eryo twabeererawo tewali bivulu by'amaanyi ne twafubanga yimirizaawo music ne bannaffe be twasangawo. Kiva ku ky'omuyimbi akayimba ne kamusinga amaanyi nga bw'atambula wali nga bagamba oyo yayimba akayimba ako kiki ekibeerawo awo. Management eba sinonyi olwaleero abayimbi ebisinza otusuula management ndi era nkomye mu system njagala management okuba nga nnungi oginywereza ddala bulungi nnyo. Management nkulu nnyo mu mirimu gino kubanga omulimu guno oyinza okuwandika oluyimba obwomu nogenda mu studio obwomu naye ate tosobola kufunamu oli bwomu olina okuba management ennungi netutuula wamu nesobola okuoganiza. Kiva ku kyoli ennaku zino akayimba kamala wiiki emu ne kasaanawo naye oli bwawulira liita nga bagamba oyo akayimba kitegeeza nakati abaana bakyakola bakyakategeera. Ensonga eva ku kyokulaba nga ennyimba z'ennaku zino zisaanawo. Nze nalirowoozezza nti ennyimba z'ennaku zino okusaanawo etuziwa time ensonga etugeze nti time gye tulina oziwa musical oba ogenda ku recording osobola okufuna time yonna ate ekirala ne source z'okuba zalibadde ennungi okuba ku program. Bw'oba otunudde bano abayimbi abaliko ani bw'owandisaanye okuwaayo kakola mu engeri gy'okomyewo. Engeri gyenkomyewo ku bayimbi abaliko nogamba nsobola muwaayo kakolabo. Abayimbi abaliko abamu mbawulira naye kati olaba olwaleero luno oyinza okuwa Johnny Black. Johnny Black goyiwa kolabo bana bala tebamanyi kuyimba. Nabalala nsobola okubawa naye nze nga nze benjagala saawa eno okuba nti nsobola okukola genda nenkola ate baba abantu boyagala mubakulu benjagala bankolabo olako gye nalibedde neetaaga wano nalibadde ngamba nti omukulembeze w'abantu nnaku zino ng'enjogera eriwo yamanyimba oli mu ggwanga ogenda n'omulabako. Mbadde sinabagenda nenteekateeka weziri osubire ekisawa yonna onooyingira ebyobufuzi. mbadde saagala byokuyingira byabufuzi nze wendi ng'omuntu naye nga mwenga abasajja baregenti oli agamba bannange naleeta omuyimbi oli nendeeta n'oli noleeta gweolinayo bw'oleese abayimbi bwe bali bendeese kati nga yanga mulo ogezaako okukola oba yanga mulo wabeeredde awo ayagala music era agenze okuba nga atuuka waka miliyoni otuukako era twatuulanga netusobola okwogera oluvanyuma nagenda waka miliyoni nensuubira nti bimu ebigambo byange bye namugambanga obudde bwe namugambanga kuba nsuubira nti kyasobola omuyamba era kyansanyula era olwaleero abadde atera n'okunoonya netusobola okumuyamba. oli agamba ekitone kyange ninayo omuyimbi gwe naleeta nti wuuno era ayimba bulungi alisakesi abantu bamumanyi ati nga gwe olinayo ku baana b'oleesiyo kituufu abaana bangi besobodde okweza era ninayo
omuyimbi ono Bibba guwa Bibba. sobodde omussa mu kintu ennyimba zibakubidde mu mbeera yonna ate era nga ayimirira ku bigambo bye ekigambo kyaba ayogedde nange ekyensobola omugamba kyonna nasobola okumpuliriza. Era olunaku lwokutaano nsaba abantu bonna mukeereeko muto wange ono njagala musobole okubanga mwe mulina omufuula kyali kubanga mwekooti omutima ogugyewo ogumuteekamu ssente kuba shoyi ezo nambu gwataddemu ssente ezisinga omwami ono ekirungi kye nti muto wange ono wampisa. Ekyokubiri agumiikiriza mu mbeera yonna era njagadde ku Shane tusobole okuba nti tumuleeta mu bantu ate era nsaba mumuwagire era obuyimba bungi oba tugonemu n'akabeera wano kuba waaliye nemuwulira muwulire ya oba bakeererwa kutaano nga byali bikaluba nga sinakufuna nga bikaluba nga nsula kutebuukye nk'esalo kya nkoko ya mutamiivu ono mugonza ogonza mama ogonza ebyange ebigonda okuva lwe nakufuna bigonda. wulira kati omunaamala shongalayo omutwale Sudaani. Sudaani tukyagala kudda Sudaani twagala bizinesi zonna tuzitadde wano. ogenda kukola lebo y'abayimbi nti Bibba muli mutandika okupafominga nga mwenna oba buli omu agenda sitooka abeere ng'ayimbanga era maaso awo waliwo ekijja emito wange ono byetuteekakibanjulira n'abalala bonna nga Jordan waali yayimba bbirabwa ndayira era naye tugenda kuba naye ku show n'abayimbi abalala tugenda kuba nabo bangi aje Alona tugenda kuba naye tulinayo Bafana tugenda kuba naye olunaku olwokutaano tulinawo abalala bonna besobodde webakwatula nga tugenda kuba tulina abayimbi Bibba omwami ono amaze ebbanga ng'ayimba olaba ng'okuba akayimba ka Rita buli omu n'akategeera music wa ali kutya n'atuuka kweyo level okuwangala ebyo ebbanga lyonna. Kisoboka ddala bulungi kubanga era nze nga tuzetutambuliramu ate kiba kitegeeza nti umbrella oba kiwaliga nti wansi w'okumanya bw'obanga olina ba legend nga bali around you kitegeeza osobola okukola music nga talimu kubuusabuusa kubeera tosobola kuleka kukola nsobi ono bw'oba okola ensobi agamba tereza avudde Sudaani agambye azze kukyusa music industry eterere mu layini bwe ennyimba zimala wiiki emu ne zivaawo kati bw'okyogerako kyekyo kituufu azigenda kugikyusa era balegendi bonna yene essaawa kati gye balina okuviirayo kikana akaseera akatuufu eryato teribira nga ate bakola ki nga balaba bakyali balamu eryato baba balina oddikwata ne balizza mu layini enki bitaddemu kintu kireme kufa music afa kati Uganda ensonga lwaki tusobola music bugagga sebo music bugagga ensi yonna kwerya n'abali balyako ku music ono bamutunda naye ate music wabeera mubi siyoza n'akatale kaba kakola ki kabaka tekyobola kikkiriza nti oluyimba lwa Rita ne kati oluyimba olulya nga vibe mweri naye nga te waliwo ennyimba zibaakuba last week nga tosobola kuluyimba nga gwe right now. So respect the legends mwenna abali eyo ng'oggyeko ono obwendi naye wane mwenna abali eyo respect kyemwateekawo kyali kyamaanyi era we respect you ng'abayimbi abajja ate ne ba legend bonna abalala bakomewo abatali mu music abatali mu field ongera okukwatagana mu mbeera yonna abayimbi abaabula era nze wabaawo yenna asobola okuba nti akola ki abamba wena namba yange oba bananoonya bakubireko taata bakubireko bakomewo njagala tusobolaosagule buto music afa ekintu twakirwaniriranga twatambuzanga bigere netutambuza busigi okusobola okuwanirira ekintu okuyimiza mu muziki wa Uganda kuba twasangawo abasajja abaaliwo naye nga bagezezaako nabo okupushinga okuba abazaire wano naffe netweyongera ku kintu
kiwulira Nange ngenda tulaba nga kuyambako. kifa ng'ate n'abaana be tuzadde bayinza okwagala okukiryamu. Nange ngenda kuyambako ssebo goba aba Nigeria ssebo. Nange ngenda situkira mu kigoba aba Nigeria. Mundu nzina. Bave wano tulaba nti ekintu tukisobola abayimbi mwenna. Nze aba Nigeria babandekere. Nigeria babandekere. Then kati gudde kuba n'abayimbi ennyimba ezitagatta. Namba kanji bawondowooza. Nze bandekere aba Nigeria. Abanoonyako Nze no mu Nigeria, yes. Ate n'ekirala tulina studio ndowooza. Studio. bakoze studio egenda kuyamba Jordan yakoze studio studio weri era bajja kuba bategeeza ebisingawo ku yo wesangibwa ne recording fees recording sessions ba producer abalimu yakuba bipate kiki mugenda okugattako bano abaana abato batusobola ku recordinga music waabwe atali nga balina talent ba directinga ngena okusobola okulabika nti kubanga ffe twewandiikira nsuubira nti bwe mba nsobola okuwandiika ate nenyimba kintu kyenkola kibaamu enjawulo kale sooka osiibula nti olw'obudde siibula abakulaba ku Spark TV osuubira n'ebyenjawulo byogenda obbaleetera ki kyogenda obbalaga ku sho kiki kyobaleetedde ki kyebalera basuubira ekyenjawulo kyensuubira obbaleetera nti tugenda kutereeza music wa Uganda era mbasuubiza nti abantu bonna abadde bawulira music afudde music abadde afuluma wabamu tebaagala namuteeka waka wali baana ffe twasanga ekintu kino mu mbeera mwe kyali yadde twasangawo bakulu baffe netukiwalirira nekisobola okukola naye tukyaliwo ekirungi omutonzi akyatuwadde obulamu era tweyongera okusaba ate n'abaana betujje baabano kati era bayimba message ekiwulira mu mbeera yonna tujja kugezaako okutereeza nze mbadde nsabondekera aba Nigeria bo abankwasa kakota era mbakwasiza mu mbeera yonna era nsaba abawagizi baffe mwenna mbagala okukeera olwokutaano dabalibwa Tavani Woods waneka busuwe tuli essaawa mmeka sawa 12 nange mukeere yango tujiguddewo nange olwaleero eri muto wange ono ngenda kuba music omukadde nkuba omupya njagala mukeere shene egenda kuba yanjawulo shozi zabadde yakoze era nsuubira okuba nti konsati eno oba akasale muwoma akasaale yali afaayo era nga wowulira nti akasaale wekagenda kati wekadda kaddanaki kadana biwomba tekakuba miss kakuba target kakuba target mwenna mukeere ate nsaba omutonzi enkuba atuyambe olunaku lugenda kuba lwa musana mukisa mwereere bwekityo ekiri